Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo baagala yali ku NBS nga y'omu we tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira muno omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye baamuwa. Akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba mu 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira okumulinnyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja eno ewaffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati we yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Mukulu Sseggona amanyiddwa nti ayimirira munnademokrat. Amanyi nkola eri eya demokrasi eyaffe bwe tubadde tutambulira kuva mu DP naye eyo gyali enkola teriiyo. Eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi oba nga bamulinnyiridde nga mbadde mulaba bw'agenda ku kitebe abaana ne bamulinnyirira nga beerabidde emirimu Mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Mukulu Sseggona yatukulemberanga nga looya n'akola emirimu mingi nnyo naye okulaba nti ayisibwa bw'atyo enkola tugivumirira. Naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ezimu ku nsonga ezigenda mu maaso era zitambula mu mawulire essaawa eno ye mubaka owa Busiro South East. Busiro East Medard Lubega Sseggona akali amaggwa. Ennaku zino olwasooka twasooka ne tumulaba nga aliko ensonga z'ayogera wakati mb'amawulire ng'agamba nti Kyagulanyi w'ateera obukulembeze bwa NUP bw'ati yalina okumuddira mu bigere era ye mweteefuteefu n'agamba nti bamuwadde bisanja 2. Bo baani abamuwadde nga bammemba b'ekibiina olwo lugezigezi kukayanira ttaka ly'otaagula kukayanira ttaka ly'otaagula nti liita wano nga ne mu kulipima tewaliiyo. Kakati obusajja bwano buna byabufuzi obwo obukadde bulina olugezigezi lw'otalaba netannakaddiwa nnyo ngamba okukaddiwa mu byobufuzi bulina olugezigezi lw'otalabanga yadde nga statement yabadde ntuufu yakola okweyagaliza kyamuffe okitegeera okweyagaliza ekintu kyonna kyamuffe wadde nga omuntu asobola okweyagaliza mu mbeera ez'enjawulo kaakati naye ddira oweyagalizza okweyagaliza si kubi anti si kubi kya bulijjo naye togeza nga ne weyagaliza kitaawo affe nti otwale obusika naye yagambye tafa okitegedde tayagala Kyagulanyi kufa. waliwo statement toddanga omwana wange n'ogamba nti kiringa onagamba bannange weddira ki neddira kinyomo akabbira omutima kakati kati ng'abakulu b'ekinyomo batudde omutaka nakigoye batudde bonna alina okwata omuzindaalo bannange bassebo ne bannyabo njagala obategeeza omukulu w'ekikono waafiira nze mukulu w'ekikaddako akati gw'osuubira omukulu w'ekika asigala alowooza ki ayinza n'okulema okuddeeka era taddamu kwesiga
taddamu kwesiga kuba amanyira nti gwe omwagala mufu. Bino mpulira ng'ayisa obugero bw'osonga obugalo amanyirawo nti gwe omwagala muki omwagala mufu. Kati Sseggona kyabadde ayagala kaakati Sseggona okayanira obukulembeze ng'oli balina mu kumulonda bulunzi kisanja kye kisooka okitegedde kubanga ekisanja kya NUP ekyasooka ne mu ssemateeka ono gwe balina tekiriiyo kuba tebalina constitution tebalina delegates conference okitegeera yajja buziyawo nga pressure group ne beerondamu kamanda anaakulembera ne bakola ki. Kati wali Kyagulanyi yabadde ku bukulembeze obw'ekiseera yabadde ku bukulembeze obw'ekiseera kati yatandise ekisanja kye kikola ki ekisooka. Tetugenda kunzika nga tuli mu mbeera ya President Museveni kuba yasooka najja n'atukalakatayo 8 ne baga ayibyo tetubibala kati bagenda mu kulonda mu 96. Political party tebagizimba nga kinaabiro kya mu lusuku nti oteekako obuteeswani bulikondokono oteekako obukutya abantu ne banaaba. Political party bagizimba step by step. Ekibiina kirina okubeerako ne ba founding father okitegedde mulina okubateekateeka ba founding father abo kati ba founding father bwe mala obateekateeka obulungi kati nga mutandika okuleeta ne bannakigwanyizi bano bakagogwa abagala kaadi bano bagundi abagala amasanyalaze bano bagundi nga bonamu bakola ki nga mubayiwawo naye bano ba founding father ba party balina okubeerawo si bangu bakuteekateeka era bwe mukipapira political party egwa okitegedde omanyi kyasula UPC UPC yalina ba founding father naye baali mu region emu kyaleeta obuzibu singa yaleeta abantu okuva mu regions ez'enjawulo Obote n'abateeka wano teyali mwangu baali mu region emu okitegedde ate nga bakyunya ssebo era kyakigana okuleetera NRM obuzibu nayo ba region emu nti abantu bakirabanga ba founding father mu NRM abava mu region emu okitegedde kakati Sseggona okola statement eyo yabadde statement ntuufu mu kiseera ekikyamu yalabye mukama we mukama si kulaba mukama we mukama okitegedde amwagaliza kufa kakati amwagaliza aveeko oli bali mu mulonda atanaba nakulayira ng'ogamba yangu olayire kubanga woviirako nze nzikola ki nze nzirako yadde statement yakweyagaliza nnyo naye era bano abaana nze sibeewuunya bano abaana bonna bavudde mu DP bwe batyo ba mululu nnyo bayitha omululu gubakoledde ebizibu gubaleetedde ebizibu bingi gubatidde ekitiibwa kye twali tubawa omululu gubawadde okuba nti balina bwe banywerera buli kisanja ekijja abo boolaba abo bagira mu kibiina kirala era ku luno Sseggona bwakomerawo mu NUP nja kusala amagezi gonna ku bintu bibiri Sseggona bwabikola. One, n'akomawo n'agenda mu NUP ne bamumma kaadi n'atakomawo independent kino kirambe n'atakomawo independent twogera ku Sseggona Medad akali amaggwa kanso ne bamumma kaadi n'atakomawo independent nja kutambuza bigere mutwalire enkoko ekitegeezo olina essuubira obutamuwa kaadi okiraba anti political party eba n'ebyegoberera bwana batabituukiriza singa tebamuwa kaadi n'atakomawo independent okiraba ng'ajja kudda independent ng'omanye ekikubya Kasibante Moses ekimuvumye NUP Kasibante Moses yagenda mu NUP ng'anoonyeyo kaadi ne batagimuwa ne bagiwaani ono Mukasa ne bagiwa Mukasa Kasibante Moses ku olwo yava mu NUP yagiyingira ku Sunday NUP yagiyingira ku Sunday ku Monday n'agenda no ne kaadi ne batagimuwa n'agivaamu ku Lwokubiri enkeera mu bufunze yamalayo olunaku lumu n'ekitundu oyo Kasibante gula basiba ku bukutu kuno ng'aleekaana yamalayo olunaku lumu naki kubanga era ekyali kimututeeto yakifuna yali etagenze nga memba wa kibiina yali agenze kunona kaadi ne Sseggona akiruddemu emyaka 5 kati ku mulundi guno namazeemu emyaka 5 bano abasajja okumala mu kibiina emyaka 10 oba ofuga era baba kubanga baali bakyala eyandi bafuze omusajja ne bamuzalira abaana Sseggona y'omu gwe twogerako yavuddeyo n'akola statement endala sajja bukukuta ku bantu abamwesimbyeko abalaze interest nti baagala ekifo kye Walukagga n'abakulu abalala nalabyeko omukulu Mugowa bonna yagambye nti abantu b'e Busiro tebabeetaaga beetaaga ye anti right now tebabeetaaga kuba yaliyo tolowooza nti yane batamuwa kaadi n'akomawo independent anti kyenkugambye yasobola okukiikirira abantu abo anti kyenkugambye issue ya Uganda si bantu b'e Busiro issue nga NUP gyeriko si y'abantu b'e Busiro eri kuki Uganda yonna
Era gwe batakuwa kadi noga nti nze nkomyawo independent kubanga abantu bebusiro bangambye omanya tobadde ku issue ya Uganda. Uganda etandikirawa border to border. Badde manyi ne busiro nawe sobola kutandikirawo. Nedda busiro kasubi kamubwe kati ku nyumba gye bayita Uganda bwekava ku njute bakitegeera teyina kyeba naye olwokuba nti muba muyingira political party nga muyina ebiruubirirwa ebinene ebisinga constituencies zammwe ze mulimu buli political party bwekugamba nti gwe tetukulabyemu busobozi ono yabeera ajja bakitegeera standing nayo gwe baleese bw'ogaana noga nti nze ngenda kujja independent kubanga abebusiro bangambye kubanga abebutambala bangambye kati gwe mu Luswayiri mu lulimi olw'ekinnamagye obeera deserter amasasi gonna agakukubwa without order eya kamanda gaba gakubye ku lulwo. Tolowooza nti kino kiyinza okuleetera obuwagizi bwa NUP okuyenjebuka NRM nefuna omuwaatwa munaddala nga be bammye kaadi ku NUP baze independent NUP erinawo wa kaadi kati obuwagizi ne bwetemamu NRM nefuna omuwaatwa. Kino kankikugambe n'abatulaba NUP yegenda okusinza okuleeta ba independent abangi mu Uganda bukyanga bibina bya bufuzi bibeerawo kiddemu ensi ekiwulire bulungi. NUP yegenda okusinga okuleeta ba independent mu Uganda bukyanga bibina bya bufuzi bibeerawo. Lwaki? Era njagala okutegeeza Kyagulanyi abantu ba NUP abalina zikaadi z'olwaleero abali mu kukutanga bateekateeka pulaani B bakola ebitundu 7 ku 10. Kyogere ng'otunudde mu kamera. Anti nkugamba Kyagulanyi abantu be aba NUP nga balina ne zikaadi ze ku bubaka bwa parliament naye ng'emisana bagenda ne bateesa mu NUP ku kitebe akawungeezi ne batuula enkiiko zaabwe eza pulaani B singa tebatuwa kaadi bayitirivu nnyo ne waffe Mpigi gye bali eyo basiiba bakukuta. Obamanyi? Obamanyi seeka. Nze nkugambye olinakomawo no ngenda kuleeta list y'abaka bagenda okujja independent nga bavuddemu NUP nga buli gwe batagenda kuwa kaadi ne pulaani B wali ewaffe Mpigi waliyo omukyala omubaka wayo omukyala yasiiba agamba abantu kaadi kati we bituuse kaadi si yeekola kaadi si yeeweereza kaadi si yeeteesa neera mutuufu omuntu nze nkola ki kati oyo omanya bwe buba bufumbo yayenda omwami yenna rather omukyala yenna kasita omulaba nga agamba nze ndaba wano nze bayithe sina mikwano gyange nga gyabakazi nze mikwano gyange gyonna egyesinga bani abo obeera oyogera nabo nze mikwano gyange omanya wawasa ejjembe waka okitegedde kati kasobola banga omunabi ofuza atandisa olugezigezi olwo kadi si yeweereza muntu yateesa era nze omanya ali ku pulaani B nti eri ataddeyo buteesi ku ggulu abakumaanyi g'abantu bwe batamuwa kaadi oyo agenda kujja independent. Badde ndowooza nti abakumaanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu ge galuwa nga tewali kiragiro. Abantu baba n'amaanyi nga tebalina kiragiro. Ekiragiro ky'abana abaana ba NUP Kyagulanyi okitegedde bw'akulagira n'opinga ng'owedde gwe buuza ono mukwano gwange ni Luwemba Luswa yaleetaaga amalala oweka wempe naye ng'atandise kaadi si yeweereza kati agenda aweereza ewa nnyina okitegeera. Abantu be Kawempe bangambye nyina okujja kubanga kaadi teyafunayo 210 yayogeranga bw'ati kalifuna amalala ng'ogamanyi kayogezanga amalala ate wekibakasajja kozi wagamba senga we yakola atya senga wa Luswa teyamuwa kyogera awo kimanyi kalina we kaatuuka ekiseera ne kakangatiisa nange nempulyanga ntiddemu naye nga kana tekabanga byekogera kabitegeeza akalu kagenda okuggwa nga kafunye obululu ne kansala w'abalema bw'atafuna. Tumalirize Sseggona amaanyi gayogeza gonna agajjawo ogamba nti abamuvuganya tabatya ate nga bonna baagala kaadi y'NUP. Abasajja bava mu DP Katonda kye yasooka okubawa balina ebintu bisatu. Ekisooka bannabyabufuzi bonna mu Uganda bye batalina. Ekisooka yasonga lwakyo nti buli kibiina kya byabufuzi ekijja bekisooka okukola ki okusikayo ebintu ebi kozi wavaayo Sseggona Mpuuga Mukaaku Nambooze Muwanga Kivumbi abonna Nalukoola naye yakavaayo kakati abasajja balina ekintu nti bw'akwata omuzindaalo bw'ati n'ayogera oyinza okugamba n'agendanga n'ono bateekwateekwa ekyo ekigambo ekyokwogera omuntu ga nti mwogezi mulungi ku muzindaalo Katonda yakigaba tebakiteekateeka
ne bano bateekedde Gwekigamba balimu ekyenjawulo bateekateeka bataano bokka. Uganda yonna yateekateeka abo bataano. Kakati owekitiibwa Medad owulira akantu owekitiibwa si bonna nti babayita babitiibwa kati nze bw'oŋŋamba nti owekitiibwa Kamyuka olwo nenva mu motoka gye nvuga nenvuga endala mubangemu ebintu bwana Kagogwe kiringa mwami Museveni okwambaza omudaali n'otambuza ebigere n'odda ewaka oba kitegedde ne basimba layini bati pulezidenti bagenda okuwa emidaali ne bagenda nawe n'otekayo effuba pulezidenti n'akwambaza omuki nomala n'olinya akagaali n'odda obona nekisiraani ky'oba olina okitegedde edda omudaali nga bagenda okugwambaza omuntu nga kasabajjayo ne bagenda nti Kagogwe tugenda muwa omudaali nga famire yemanyi owenywa obwavu wakiri batwalayo omwana ne bamuwa obwa minisita olw'ebirungi kitabe bye yakola naye ab'ennaku zino babawo omudaali nga tebalina nakyakulya tuddeyo ku bintu bisatu biri by'obadde ogamba biri ebyo bisatu bano abaana bwakwata omuzindaalo ogamba nayogeranga n'ono n'atambulanga n'ono balina gundi eyo speeches ezo ezibeera vocal ebigambo ebiwoomera ebiwoomerera nga buli wobiwulira bwoti oyinza ogamba naawulirizanga mpuuga ono okitegedde ekyokubiri Katonda yabawa ekiyitibwa enkwe dipi enkwe zino zivaawa era nze edda nali manyi nti ekibiina kya DP abaakiteekateeka ideology gye baakizimbirako nga manyi nti balina ne gye bagenda nga balinayo technical namba ng'eyigiriza nkwe omuntu wa DP ayinza okukulya balinga kawuka ka siriimu aba DP bakola ki ayinza okukulya balinga kawuka ka siriimu bwe batuuka kakuliira muli onogoka wekka mpaka kutaka ku kitanda owa DP akuliira manyi kye bakoze Kyagulanyi era Kyagulanyi nze nali munyooma naye kasajja okufuga abo abaana nga bakyakuwaamu akatiibwa abo Mawu yabafuga emyezi 4 ne wikisezi ne bamugyamu enta emyezi 4 ne wikisezi ne bamulema atayizo ono nayita mu kamooli atayizo oli ono nayita mu ddirisa atayizo ono nayita gundi aba bano bamanyi balinga kaki balinga kawuka ka siriimu baliyira muli bati ate bakulya bakufuuyirira towulira bulumi ogenda okugira bwoti ng'oweddewo nga bakuddukako nga bagenda mu kirala balina osala amagezi nti emyaka 5 gigenda okunzika bwe bati nga gwe bakulidde ng'ate waliwo omulamu ali fresh ne Kyagulanyi bamulidde Kyagulanyi basanga omusaayi mulamu bamulidde naye akyabalemedde waggulu serozi zikyakola bamulidde akyabalemedde waggulu era abo abaana balaba bonna nga bava mu DP teri agala Kyagulanyi nti abeere pulezidenti bamwagalako just tusanyalaze nti ampanguza constituency teri amwagala ne bw'oba baaga wallahi ekyo nkirayira ne bw'oba baaga bwoti n'olingiza mitima gyabwe bwoti n'okubayo tooki temuli mu Kyagulanyi naaka bonna abava mu DP abo ni ate waliwo betulaba aba sebo nkugambye ne bw'oba baaga emitima gyabwe bwoti n'ogyasamya temuli ayagala Kyagulanyi tewali n'omu gw'ogamba nti ono kale ye tukka tumuteeke ebbali kubava mu DP naye kati ani sinnamulaba bana bavudde mu DP buloko bano waliyo Joyce Baagala bwe tuba twogera ku basiniya oyo tomuleetanga akati Joyce Baagala atabangako yadde kansala w'abalema kati bino ate ebintu tudiscussing by the way era ne banammwe bannamawulire mulina ekizibu kati bwobanga kali yadde bampuuga nabo yadde bali awo nabo basala leerwe naye ate bw'oba odiscussinga ku mpuuga ate odiscussinga Joyce oli kirasi nnene Joyce Baagala akyali mu nasala akyayiga kunuuna swiiti mu bino ebyobufuzi yensanga lwaki olaba nga bakwata mukwasi kuki kukutu ayagala yatwala bakwata ku kutu ne bamuteeka eno bali bamuzanyisa nga kagologoosi ajja kumalayo taamu nga 2 era nga bwe tuli awo ku Joyce Baagala njagadde tugattireko ddala ensonga eno abamu ku bantu abayogerwako abaalagirwa abakulembeze b'ekibiina nti beetonde ku nsobi ze baakola ne Joyce Baagala yalimu Joyce Baagala bwe bagamba nti beetonde y'omu ku bantu abayogera ebigambo ebingi yeetonde ku ki kuba yetamanyi musango gwe yakola abamu ku babadde tebasuubirwa kulabwako ku kitebe kya NUP Joyce Baagala omukazi yenna naye olwaleero agenze n'ajjayo empapula bw'obeera kuddamu kwesimbawo bw'obeeranga n'omukyala n'omulumiza nti wayenze n'akaaba nnyo amaziga omusajja ono nampayiriza kale nga amadde nkwasiga musajja gwe nompayiriza eggamba eddene bwe eri tyomanya yakikoze tomuvaako
otegeeza ki seeka okitegedde omukyala nga teyayenze bw'omugamba nti munnange n'ensonga eri bweti ne bweti asirika nekimulumira muli nekisooka nekimuluma kati wayitawo ebbanga nga wiikisi 3 ku mwezi agera wabivaako naddanaga naye nkubuulire yadde tuli emmere naye wampisa bubi ti ati nakukola ki wampayiriza nti nakola kino nakino nakino okitegedde omukazi ow'ekitiibwa bwenti oyo mukyala alimu ensa era omanya teyakikola naye kasoola banga oli kimugamba atandikirawo okukaaba leeta n'ennyondo okitegedde kaakati ono Joyce yabaliga kaabaliga kaakati bw'abaliga agenda ku gulawundi emitiyana agisoma okitegedde bw'amala ogisoma gulawundi amanyirawo nti wagira kali akabonero ka musajja mukulu ak'omuti gw'omuyembe oguli mu maapu ya Uganda ng'omanya awedde gwa muyembe okitegedde ate buno bwakagoogwa kaakati naye mpuugo bana yani amubalira kati akakabonero akakagoogwa katete kagenda kukyusa eggwanga kaakati ye bwe yagenda n'abala gulawundi abalonzi bamugamba bw'oyawukana ku NUP okoze eki owedde okitegedde okoleko omukalukalu nga ye mu kukwata mu nva yasoba nga mpuuga ne banne naye omuntu nga si mukalukalu mu kukwata mu nva ng'olaba abantu basala eddiiro bava mu NRM bava mu FDC bava mu DP bayingira NUP bafune ku masannyalaze baddemu bawangule kati gwe n'oleeta enfuluma y'omutwe n'ogamba nti nze nvuddemu akabonero kange muti gwa muyembe ogwakagoogwa kaakati kagoogwa talina waagenda kuwangula kati ye Joyce ono akugamba gulawundi eŋŋamba NUP bayiva bino Joyce byagamba mpuuga kuba bawuliziganya buli lunaku era kyeyabuuza naga nti okwogerezeganya n'empuuga musango bawuliziganya ekiro n'akawungeezi gwamugamba gweyo gira okola ki obeerayo Joyce ne bamala bamuwa kaadi we bati bwe tolaba nga taliisa nga Kyagulanyi nnyina ne bamuwa kaadi ajja muliisa nnyina nze nkubuulira because talina kyayagalayo n'ekimu talina kyayagalayo n'eki abadde amaze emyaka 2 nga talinnya ku kitebe kavule gibadde myezi bwezi era bano abaana ba NUP nabatidde bayithawe bano abaana nyongera bawa credit buli lunaku balina ebintu bye bakola nze nga sibikola biriwa obwo bugumiikiriza bwe balina obungi obwo nze sibukola Joyce nabadde mutwala misinde ate ng'omulanga okitegedde omaze ebbanga ne bayita press conference tojja okitegedde meeting z'ekibiina ezipulaning ez'omugaso tolabikako kaakati lwe bagenda okugaba kaadi n'oleeta amagomesi okitegedde nabadde muyire ebijanjaalo anti agamba conference tebazimutegeeza kati ani yamukubidde essimu nti kati bagenda gaba kaadi abiraba ku mawulire conference aziraba ku mawulire oyo ye mukyalo omwenzi eyeekazaakaza yeekaliza ku geeti ng'ayingira olaba nvaawa nyina kye naakoze okitegedde bwe totambulako kati Joyce enkala gye yakalamu ye mukyalo omwenzi okitegedde nze nabadde nkwata ebijanjaalo bano bafulu soja be balyako awo nengenda mukubawa kinali mukubya ekikopo ky'amazzi g'ebijanjaalo okitegedde because mukitegeere no bano ba Joyce balina okumanya nti bano abaana abali mu NUP bano bafuutu soja bo bamanyi bali mu byaddala ensonga lwaki olaba bo n'okufa bakola ki bafa yensonga lwaki olaba nti bo makomera be baliyo oba ontegedde bo bakimanyi bulungi buli balaba Kyagulanyi be bati balaba bali mu byaki mu byaddala kati nga balaba akagologoosi gwe Joyce baagala ng'ojyozunga n'obugomesi nkuyira ebijanjaalo muve mu kuzanyira ku baana babindi temuddamu bakwatisa nga muzanya kagologoosi jangu nkwekule seko oyina wogambye nti singa bamuwa kaadi agenda kuyisa bulala watifu nga tebagimuwadde ajja kujja independent ate awangule tasobola kuwangula kaadi erimu ki anti kaadi abantu abeetaaga ensi ekyuke ke kabonero ke bakkiririzamu bakayita manvuuli bw'oba tokalina bamanyirawo nti oli ne bali okitegedde anti gwe bw'oba tokalina kubanga obubonero buli obwo buli bubiri era bwe buliwo kati mu byobufuzi baasi ne manvuuli kati bw'ojjira mukana akabonero simanya omuyembe gw'akagoogwa ne bw'oba toyogedde anti nkugamba bw'ojjira mu muti gw'akagoogwa ne bw'oba toyogedde ekyo kyasumulula bye kyasumulula waliwo n'essimu kyatalaga okitegedde abo bonna bannansi si baweewe okitegedde bannansi si baweewe gwe ngwagala okumanya nti bannansi si baweewe linda rizatisiza 226
ojja kumanya nti bano bonna abaleeta akasimu simanya kaki simanya nkumbi biki mu nsi yonna obubone bubeera buvuganya bubeera bubiri kati akaliwo mu Uganda buliwa obuvuganya buli bubiri kaliwa na kaliwa baasi na manvuuli okitegedde kasita weebola zaabuza n'ogamba nti kati mbadde mu manvuuli naye njivuddemu nina ssaawa nkomyewo nga muntu mundabiranga ddala ng'omanyi ogenda kuwunya naye amaanyi Joyce baagalaga alina emityana mangi tayina NUP kyengimanyiiko nze siri nnyo munabyabufuzi seesimbawo naye kyemanyi ku baana bano aba NUP balina amaanyi naye buli omu mu byobufuzi yeetaaga amaanyi abamu tebaaligalesseewo yenna anaagazalawa n'agazalawa 2026 ajja kulayirira mu palamenti ya jjajjaawe NUP balina amaanyi gwe buuza Pulezidenti Museveni abaddeyo mpigi ng'atambula bw'abanga ategeera bulungi nnyo empigi gye yayitangamu luli ne gye yayiseemu ennaku zino 3 naye asobola okuddayo n'ayogera n'omutwe gwe okitegedde n'agugamba ki n'agugamba nti bano benda ababe nalabanga mu 9 kiki ekikyuseemu oba okitegedde so kati NUP kkirizo bagaana mwe bannabyabufuzi bali mu kwekazaakaza mukkirize mugaana akasajja kalina amaanyi ate mwenna kagenda bagayagaya mu Tameeri Kakyagulanyi kagenda genda e Masaka kagaya bali abana ab'amasuuti ababiri abo bali basatu kuliko n'owa Gomesi kuliko ono mukyala atanyumira Gomesi ono Kakande tanyumira Gomesi siranga mukazi atanyumira Gomesi nga Kakande okunyumira olugoye alina kugenda Bungereza waliwo edduuka liri Bungereza eyo mu East London lyo likupima okusinziira mu nkula gye wakulamu okitegedde bakutunuulira bwe bati ne bakutunuulira enkula gye wakulamu ne banyiga kompyuta ne bagamba kati we mumutungire size 6 okitegedde naye Julius Kakande ng'akyali mu batunzi ba wano bajja musekera ku mikolo mpaka lwalifa kaakati abo bba basatu Kyagulanyi agenda bateeka kuno ku Naswi akola atya akole bwati akasukeeri ne bw'anaateekawo omulema ku Kakande agenda mumuwangula kati abo yo nosimanya omugalatiya nono Mpuuga abo bo bagenda yabamala yo kimanyi wadde okimanyi kati ekibiina kya Mpuuga bakiyitaani DA Democratic Alliance DF anti kati guli mukago gwasigalawo nga mukago naye omulimu gw'okukisomesa bannayuganda simanyi nti ne mukyala wakimanyi erinnya simanyi ne mukyala wakimanyi by the singa badde nesimu ya mukyala Mpuuga wani mukubire n'omuganda poze ekibiina onalembo Mpuuga kyeyakola kyekiriwa kyekyani bw'awamanya erinnya lyakyo nja kuwa kakadde alina kusooka kusirika n'addamu n'akuba essimu e Kampala tepoze essimu ekibiina omwami wange kyeyakola bakiyitaani oba n'akigugolinga wakitegedde kaakati Honorable Masasi omanyi baagala nnyo ebitiibwa kati nekeke kya Honorable Masasi ow'ekitiibwa omuteeketeeke Mpuuga Nsamba tasobola kudda mu palamenti ya Uganda tugenda mutuukako okujjako nga appointed kanzije otubulire ensonga lwaki ogambye bwotyo wabula nga abatulaba ensonga nyingi ezikyagenda mu maaso mu ggwanga ebyobufuzi byongedde okunyinyiitira we tujjidde ku mpewo olwaleero nga buli kibiina kyongedde okujjayo enjegere abantu bagende mu maaso n'okwewandiisa basunsulwe balabeko abo banaakwatira ekibiina ekyo bendera kye babeera beegwanyizza Zambali Blasio Mukasa munnamawulire munnaffe yavayo nasooka nawumuza emirimu gy'amawulire n'agenda mu nsonga z'ebyobufuzi era mu nnaku ezo yalangira n'agamba nti agala kubeera mubaka wa Nansana municipality wabula tutunuulira ensonga ze waliwo ebitambula ku Zambali Blasio Mukasa statement egamba nti singa tebamuwa kaadi mu NUP mwetegefu ogenda mu PLU kibiina mugendo nga bw'olaba Jema bwe yajja PLU teriiyo omugendo PLU ssentebe waayo ye General MK ate ogamba teriiyo omugendo guba ne gye gulaga nti Kyagulanyi bwe yajja n'akola people power abantu bagibuukira bangi kubanga yalaga sigino ne gye bagenda ng'omanyi lwaki kyekiganya abantu okuyingira PLU mwebali baani bangi menyayo babiri bitunula mu kamera menyayo babiri
Dr. Balamba Lugahara Atenyi wa PLO. Frank Gashumba wa PLO. Omubaka wa Kasambya Kabanda wa PLO. Honorable Balam wa PLO. Kati akola mulimu ki? Akola mulimu ki? Minister. Mu government yali. Dam. Minister kati ali mu kibiina ki? Ali mu kibiina ki? Kiri si kibiina. Guli mugendo kisinde ekyebyobufuzi. Ate kino kibiina kyaki? Kino kibiina kyaki? Kyabyabufuzi. Guli mu kiri kisinde kyaki? Kiri kisinde kyaki? Kyabyabufuzi. Kakati mwe bazanyira ku mitwe. Bayo ngojeeko Balamu. Kwaze Balamu anyumira nnyo. Balamu kyemumanyiko omusajja ali mukozi wa mirimu. Akola. Ate yerandiza. Ye mutu gwemmanyi nga zaakola ki? Wano kutuuka watuze kubuna wa minister. Bubadde bumusaana. Naye kati ng'oyo omuggyeko nti ye Balamu ne bw'omugya ku bwa minister asigala waali. Okitegeera? By the binza n'okuba bimumalako n'emirembe. Eba wa minister? Yateekateekanga ebintu bye walinga. Era abawaddembo bigana. Okitegeera? Kaakati naye bano abalala simaba Frank Gashumba. Simanya baani. Abo bo ng'okimanyi nti Frank Gashumba nga bakoze people power yasooke Wakyagulanyi. Mu ddiiro. Nga people power yakamala emyezi 2. Oyo musajja n'adduka n'agenda Wakyagulanyi n'alya n'omusajja ekyemisana. Nga ne babi atudde wali. N'atalabayo mulamwa. Si mulamwa tewaaliyo kyakulya. Tewaaliyo kaakulya. Mwe ekizibu kye mulina. Bannabyabufuzi mubalaba bulabi ku zi kamera, ku zi TV ne musuubira nti batuufu. Yawulanga bannabyabufuzi abaagala obuweereza n'abaagala ak'okulya. Wakitegedde? Frank Gashumba yali musajja wa Besigye. Wakitegedde? Mu kibiina kye bakitanga Sisimuka Uganda. Ne yegatta ku Besigye nga yagala kutwala gavumenti ya Mwami Museveni. Wakitegedde? Kadi Museveni olwairo Frank Gashumba wagira mutabani wa Museveni ne NRM. Gavumenti gye yali yagala okutwala yakyuka. Yatereezaamu ebyo. Yatereeza mu ki? Mu bye yali ayagala bye. Kakati aba abantu omuntu yenna bw'omulaba nga ali awo talina nnyo mulimu guli awo amanyi bw'anaakeera ku zino rediyo nadda wali banamukubira essimu nti oleekanye nnyo kakati leero kwata. Wekitegedde? Yonsonga ki Museveni mugezi. Ono omwana bwe yaleeta ekisinde kino ekya PLO Muhoozi Kainerugaba. Museveni n'amuta ajje ku gurawundi asagule. Yagenda okulaba ng'obusajja bwonna obumwetoolodde bunoonya muwogo. N'amanya omwana wange bajja namuleetera ekizibu. Bano abasajja abajjira mu PLO bali bajja tunda Muhoozi. Oba bakubira simu n'obaga nti Muhoozi mumunguze bali bajja mukuguza. Mukolere ki? Anti nkugamba abakubanga kyali kitundibwa Muhoozi bali bajja mutunda. Because teriyo yagenda mu kisaawe oba uwanti bamukolere nti bali bamwagala. Bali baagala ki? Bali bamubalako ssente. Kati Museveni agenda okulaba treasury ekalira. Omwana asokoolamu buki? Busokoozi. Bakuba laale Masaka lwe bagenda e Masaka ng'eri mu biliyoni 3. Laaleegi. Bizakola ki? Ne bagamba Museveni agamba gwe. Bano abasajja bagenda kuwavuwaza n'amusikayo. Wakitegedde? Era bwe yamusikayo bw'ati bangi abaaluuzi nga ne bagayi. Zambali ono statement ye mulekawa. Eriwa? Erimu bibiri. Erimu bibiri. Ekisooka erimu blackmail. Okuba nti bamusiiga enziro olw'ebigendererwa bye by'obufuzi. Naye ate ne Zambali gwe mmanyi obulungi. Ayinza obutaba na mutima munywevu nti bwe batamuwa kaadi ayinza obutadda. Era bwe nabadde nkola lisiti yange yabagenda okujja independent. Namubaze. Zambali bwalese mukazi. Namubaze. Bwe batamuwa kaadi omulaba ku independent. Ajja kujja independent. Ejja kuba ntaanya nnyo. Abaana bavudde awo ku CBS ne bajja mu by'obufuzi abavudde Mmengo awo batuswazizza nnyo. Lwaki? Era abantu bagenda babajja mu trust. Yonsonga lwaki Balunabba yagenda Emitiana n'agwa. Noone omukyali yagenda Egomba naye n'agwa. Patrick Mujuka naye n'agenda n'agwa. Edda nga bw'ova ku CBS tokuba na bifaananyi. Nsebe ekumanyi nga bantu bakuwadde. Nyono yavudde ku NBS. Anti ne ku CBS kwesomanga nnyo amawulire. CBS yasinga omutunda. Ate nabagenda ku bino bya NBS. Kakati abantu bonna be bavanga ebintu ebyo by'amawulire ono nvudde Mmengo ono nvudde ki abantu bakkirizanga bukkiriza kali tebakyabawa because babategeera. Bali ki? Bayaaye. Bayaaye. Bannamawulire bonna bayingidde politics so babavudde eri Uganda. Ngogyeko Ssenyonyi munnamawulire kigugamba nti kati ono ali successful. Mu bonna balonda ono omusajja Muhammad Nsereko balonda ono omusajja
Kaddu Mukasa oyo kiyakola ab'Emityana balifa bali Kyevuma era teriyo munnama teriyo muntu avuddaawo aligenda Mityana naddamu n'awangula era ab'Emityana baga nti Kaddu kye yatukola abantu ab'Emmengo Muhammad Nsereko abadde mbaka wa Kampala ebbanga lyonna bali yava mu mawulire n'akola ki yali Mmengo eyo Kampala n'ekola ki n'agattako ki alwanye kyalwanye ki gwe twekaawo bakube pepa agenti juza byagasseeko tulinawo Betty Nambooze naye yali wa mawulire omukuukuutivu Nambooze bakireke omukyalo saagala nnyo muwogerako oyo kyali wange ama Honorable Nambooze Betty gwe sikwogeddeeko era mu bambe mbadde njogera toliimu kikinga omutidde sikumutya oyo madamu Ticha kyali wange ayinza okuba akasimu nagadde kakati sitoole ki naye kyembadde nkulaga kino ekya Zambaali nti mu lisiti y'abagenda okujja independent omulaba wakutaano mu bennawandiise ajja kujja tolina suubi nti bajja muwa kaadi bwe batagimuwa omulaba mu independent mulaba mu independent era bwana bataze independent agenda kuba tukoze obulungi obutagambika bwana bataze independent Zambaali agenda kuba n'amaanyi mukalulu kali akaliya ye yonna ng'omuntu agenda fuuka ow'ekitiibwa era kane bolaba bano bamukuba ajja tajja ebintu bisatu ebireetedde Zambaali obuzibu bamulaba nti we yava institution zonna zazaakolamu zirwana NUP ekyo badde okimanyi badde sikimanyi institution zonna Zambaali Bulasio zazaakolamu zonna ze zisinga okuba NUP nga ziriwa ezimu sijja kuzoogera olw'obulungi bw'omukutu gwaffe kale naye nga institution zonna Zambaali gyazayita zirwana NUP kati bano abantu lwe balaba Zambaali nga ze n'ayimirira nti njagala kaadi yammwe bamulaba nga buli institution mulimu azaakola tabanga bamutusizeemu kakati awo naye ayinawo obuzibu obw'okwesabika okumatiza balabire eddala Zambaali aze mu struggle okitegedde ekiyinza okubeera ekizibu ate singa yajja mu struggle n'asooka akola emirimu gya struggle nga taze kusaba kaadi naye nabo gubasinga olufubutuka eri bwati bwe pa ekibiina kya banne tannaba yadde okwerako mu lujja lwakyo okitegedde tannaba yadde okugulayo obuwunga bw'abafotosoja bwe banyweko olujja ayagala kaadi ya bwemupi alina okufuna kaadi alina kukola ebyo ekibiina bakikolerera abadde akola mu ngeri y'amawulire g'NUP abadde agakola kebere NRM kebere DP kebere FDC bw'ojja tutuukira awo nti olusiramu Seboti nti mupa obwamufuti okitegedde olina okubako by'okola ng'omusiraamu akoze eki anywedde nga nti omusajja ono kati munywevu nebbo bano olufubutuka eri buli afubutuse gy'afubutuse olugenda mu NUP teri ayagala kirala kaadi naye tubalabyeko n'ababaka ba paalamenti abasaze eddiiro okuva eno Lutamaguzi John Pompalanyi Lukwago bonna bagenda kubawa kaadi omulimu ako akasajja bo bakoledde ki ekibiina omulimu ako akasajja gwe kakoledde NUP kaliwa ako ka Lutamaguzi ng'okimanyi nti Lutamaguzi abantu ba bulijjo badde bakimanyi nti NUP ebbanga lyonna kubanga agidifendinze nnyo okusinga n'abantu NUP beesasula okitegedde ababaka ba NUP abasinga obungi NUP nga yebasasula tekuli asobola kudifendinga NUP kumala ddakiika 2 boogera babuzaabuza okitegedde bikoze engalo zaabwe mulimu emisaayi NUP ababaka bayo abasinga mu ngalo zaabwe balina bwe baakwata kati omuleeta mu kamera nga wano atunulemu ayogere eddakiika 3 taliiyo Zambaali NUP temwetaaga Zambaali bangi bonna bali awo bonna balungi ali luddawa Nansana municipality abaliwo bonna balungi ye mulungi waliwo kana akasajja kana katonotono kana Kambaata akasajja ko nkaagala nnyo akasajja okalaba kakaana Kambaata ka NUP ne Zambaali wa NUP era kana Kambaata oyo omulaba bwe bamu makadi tajja kujja independent kana Kambaata oyo omulaba ayambadde ovulo okuva Kyagulanyi yajja mu byobufuzi bino mpaka nakati ng'alina kyabala kati mu kukola ennyo wali oyagala bamusasule ki mu kukola ennyo
bamutadde mu komera bamutatte mu safe house bakoze eki wano bamuwe kaadi agenda akole kati oyo omanya okitegedde nti gwe ntutte ayina omusaayi gw'obusungu tebajja muzanyirako oba okitegedde naye bano abasinga bonna abava mu bibiina byabwe bazze ne mbawa kaadi bonna engalo zaabwe wallahi nkubuulira engalo zaabwe zonna nkaafiiri kadusale eddiro tugendeko mu bibiina ebirala NRM bali mu nteekateeka za kugaba kaadi era mu mwezi ogujja batandikirawo akamyufu kati wetwogerera bali mu kusunsula abamu ku bo bamaze n'okubakakasa nti be balina okufuna kaadi nga Moses Ali Anita Amongo bo bamaze ddo kakasibwa nti kaadi zibali mu ngalo Moses Ali bamulabye nga bamuwa kaadi Moses Ali mukadde wange Haji saganye mwogerako abantu abakulu ngabo nze mbonye ekitiibwa naye batuswazizza nnyo nti bo tebawadde ekitiibwa ffe abatera okubeera eno ababalaba ne tubafollowing nga tugezaako nnyo okusika emyoyo gyaffe wakati mu kubakkiririzaamu n'okuba respectinga naye ogenda okulaba nga betwagala okurespectinga ate bo tebeewa kitiibwa never wakati webuuza Moses Ali ki ekimutawaanya ndagaano ki ezo Moses Ali gye yakola ne mwami Museveni tewali lwaki abaana ba Ali bwe bamulaba nga ali mu mbeera eyo baitha waate ennaku zino mwetegereza nnyo abaana bali muko ku social media bamukola ebintu bakoze Moses Ali ebintu gwe waliwo yamukubyamu ekifaananyi ng'alinga akabwa yeerya bw'ati bwe yeekomba eno yeekomba eŋŋamba naye edduniya ebyennaku bisekerwa walayi tusaasire Allahu akbar naye tuli ku nsonga ezigenda wallahi ffe mbusiramu tuga nti eno edduniya yebakubanga yalina nnyiniyo yandibadde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yandibadde waali naye omulimu gw'omubaka wa paalamenti mulimu ki enensi Moses Ali kati Moses Ali akyasobola okwogera ebigambo ebibiri kale mu mulonda agenda bateeseze akyasobola okuvaamu yadde ebigambo ebibiri bwe biti basobola okuwandiika ensonga kati mulimu omuntu basobola okuwandiika Allahu akbar Mungu abasaasire emibiri gyammwe gikkute otherwise emibiri gyammwe gitakkuta mujja kuswala nnyo kino kiraga butakkuta Moses Ali omusajja gwe tubadde tuwa ekitiibwa buli gavumenti yonna ebaddeko mu Uganda wanaagibaddemu yonna abadde musajja wamanyi ku mulembe gwa Amini yalinga namba 3 Moses Ali ku mulembe gwa Amini kati amagezi ago getwagala gabe takyalina magezi because takyayogera takyawandiika kubanga omuntu waba takyayogera omugende kasita obwongo obukyakola akyasobola okukola ki okuwandiika bakolye paperwork naye kati byombiriri ebyomugaso ku muntu takyalina kyasobola kukola kati babeera nabawuliziganya nabatya talina gwawuliziganya naye bamupulaningira kati bupulaningizi naye kati ebigenda mu maaso abiraba buki naye agenda mu paalamenti n'akolayo ki n'agenda kufuulira paalamenti kuba kati alina ekizibu wonna waabeera alina okuba n'abasajja aba abakola ki abamukwatirira kale ate mu paalamenti baateekayo ekifo kye yekka bano abamukwatirira tebalinayo kifo ababaka balala gye bali bakola mulimu gwakwatirira Ali kyekyabaleeta mu constituency okitegedde kati ekyo nakisiiga busizi kifaananyi na generation nakwongera gikyajinga tiffe tetuli wiringi kubaleka ekyo kisiiga kifaananyi mu generation nti ffe tetuli wiringi kukola ki kubaleka tujja bafuga okitegedde nalabye Moses Ali mu kaluka k'ekyalo ak'NRM eri ne wallahi bisajja mmwe tumbaavu mujooga kakati bamukuŋŋaanyiza abalonzi kati yali aza omwesimbako ye ne bamugjamu bamuwa akasente bakamuwa bamuwa akasente noga gwe tojja biveemu kakati ne bakuŋŋaanya abantu ne babateeka mu layini wabula nga gwe bagenda okulonda tannajja kakati ne baleeta n'akatebe ne bakateeka mu maaso bwe bati okitegedde kati bali abamukwatirira abasatu ne bajja ng'omu akuta ekiwawatiro kyeno omulala ekiwawatiro kyeno omulala amagulu omukono si kiwawatiro ne bamutuuza mu katebe bweddu okitegedde kati abala n'atandika era ku olwo Moses Ali teyamanya oba yawangula teyamanya teyabimanya
ate kati kubanga ebyali bigenda mu maaso byonna nga tabimanyi yali abimanyi nsikulimba yali tabimanyi kyogana okumuwa kadi teyategedde n'ebigenda mu maaso n'ebigenda mu maaso tabimanyi amuteeringi tabimanyi era abantu abali mu kukozesa Moses Ali beetaaga nakugulwako musango gwa kutokyalinga muntu kati obulamu bwa Ali buli tokyadi sikulimba buli tokyadi naye ayagala tayagala kukiikirira abantu tayagala tayagala amasomero gakolwe tayagala nkugambye okumenya tayagala esimu egi ng'eva wa mwami Museveni nti mukulu munange wumula Ali talina kyasobola kuzzaako nti obakaya ne kuba takyayogera kakati tayagala era abantu abeetolodde Moses Ali beetaaga twala mu kooti bawaabira nya talina okunoonya akalulu kati agenda kanoonya atya agenda kanoonya atya nga bwe bakola mu kulonda bajja kudya bana bamwesimbyeko babaweeyo ssente era kino kikubuulira Moses Ali agenda kuyitamu anopposite kiddemu katono Moses Ali nga ndi mu kamera wano agenda kuyitamu anopposite agenda kuyitamu nga tavuganyiziddwa bantu bamulondebwa tebagenda mulonda bagenda mulangira bulangirizi mu constituency yaawo nga yayisemu nga tavuganyiziddwa kiki okitegedde regimu eyagala okuteekawo embeera eraga nti naffe tetunnakaddiwa olaba oyo akyaliwo olaba oli gyali mu parliament yes kyekifaananyi kati kyebali mukola ki kyebali mu kusiiga nti naffe tetunnakaddiwa tukyaliwo nnyo era buli agenda okugyayo omuntu bwati nti avuganya Moses Ali nga bagenda mujjayo kale katulinde ebinaavaayo naye nga ye Moses Ali yajjeyo empapula era n'akakasibwa nti agenda kwesimbawo embeera gy'alimu seeka tugambe nti n'okwogera tasobola n'okuwandiika tasobola naye ajja kukiikirira bantu tulinze tulabe ebinaava mu kalulu ka 2026 njagadde tumalize n'ensonga zino seeka Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'ekibiina kye ekya DF bategese omukolo nga 27 gwaki tonafuna kaadi nengisanga ku ofiisi yange kati nga kaadi yaki balina omukolo gwa kutongoza kibiina ng'empita kukola ki guli Masaka gwaki gwa kutongoza kibiina ekigenda okukola ki ekyebyobufuzi ekivuganya ebibaddewo bibadde ki ebibiina ebibaddewo bibadde ki byava ku mulamwa byonna byozobbamu ssente otuuka okola ekikyo okitegedde nga 26 bagenda kulonda bukulembeze bwa kibiina Mathias Mpuuga alinga omulaalo omujega bwatuuka ente emuwa amatanga mangi n'akama kasala banga amatente gagiweddemu ng'agitta kati yoyo okitegedde Mathias Mpuuga nakugamba bw'otaasale ku busungu kw'otambulira Mpuuga ogenda kuswala n'omulambo gwo guswale alina obusungu buvaawa bwe bumufugana mu lulu obusungu buvaawa obusungu omululu obuyaayo obubbi obutaba na mazima bye bikontrolinga yo kyali obusungu buvaawa ku kafo ki ka leaders of opposition takyalina bugombe olwokuba bamuggyako obugombe bwe busungu kyokka kyekitawanya Mpuuga talina kirala singa babumuddiza era Mpuuga omuddiza obugombe ne bw'aba tomuwadde musaala naye ng'emmotoka emukolera ekkubo Mpuuga addamu nadda mu nnomo mu mbeera eza bulijjo kati taliimu kati taliimu yavaako dda nedda seeka nedda anti nkugamba yavaako dda because bino byakola bino si ye Mpuuga oli yali ategeera ekibiina kino kyoyogerako kigenda kuleeta abakulembeze ekibiina anti kati bw'oyogera ku Mpuuga ye mukulembeze wakyo w'ekiseera eno NGO DF eno NGO ekibiina kibeera ne ba delegates anti nga 26 bagenda kulonda bwe kiwezanga ba delegates 15 mu district nga buli district ereese ogwogu ne babanjula bwe bati district zaffe 15 zonna ziri representable onkubiranga essimu nekigenda kusimbawo ne president wa Uganda Mpuuga omululu gwalina nobo obusente bwe bawa omuntu nga ze kuba president nabo abwagala Mpuuga obusungu bwalina ku Kyagulanyi ne ku opposition ya Kyagulanyi Mpuuga alinga omukyala w'omu Bayibuli yakola ati eyabba omwana okitegedde omwana nga bakyala babiri bamukaayanira okitegedde kati omwana bamutwala ewa Kabaka Sirimaani
kabaka abategeeze bamugamba nti gwe kabaka Selemani gwawuliziganya n'ebitonde bya Katonda abantu bano bakayanira ki abazadde abakyala babiri ate omwana ali ogwo omwana omu kakati Selemani n'awozesa abakyala omusango bwe gwagwana ng'alaba bonna bakoze eki baganye okweta buli omu agamba wange Selemani n'alagira omusajja we namuga agenda ndeeta ejjambiya ne baleeta ejjambiya n'amugamba giwagale ne batandika ogiwagala nga Selemani bw'abatunuulira bawagala bw'abatunuulira agenda okulaba ku bakyala kuliko omu nga ye akoze eki ati n'okukankana akankana naye nga ye omulala agamba nze wendi akali kyavanga mwanyi kyetugenda okukola omwana ono tetugenda okukola olw'okuba mwenna mumwagala tugenda mumusalamu buli omu atwaleko ekitundu buli muntu atwaleko ekitundu okitegedde omukyala azaala omwana yawanika mangu omukono n'agamba omwana ono bwetumusalamu agenda kufa kati nze mbadde ŋŋamba ku lw'obulungi bw'obulamu bw'omwana ono nyabo omwana mukulekedde takyali wange okitegedde ne baga nti katuwulize no wamma gwe ogamba ki ti waakiri tumusalemu nze ntwaleko amagulu ne mama Gulesa atwaleko omutwe kati mpuuga NUP okutwala obukulembeze waakiri egwira ddala neggwawo okitegedde kati mpuuga okeera ku makya nti Bobi Wine afuuse president bamulangire mu nsi mpuuga mwali waakiri ekibiina kya NUP kyonna mpuuga akwata ejjambiya n'akisalamu kyekino kye yakoze ku busungu bw'alina lwakuba yaleese omusumaali yaleese ekikwanso kitundule envunza mu nte okitegedde kaleese ekikwanso DF kikwanso ekigenda okutundula ente gye bayita NUP okitegedde gwe bwana kago gwesaba buwangaazi mwena bannayuganda musabe buwangaazi bino bye twogera mugenda biraba ompuuga tajja kufunayo yadde kansala mu ggombolola Museveni z'atannateekawo naye bagenda Masaka kutongoza bukulembeze anti ajja kola emikolo kuba ye omanyi kyayagala mu mikolo mpuuga mukubira mu ngalo ng'ajja kyekimutegeseza emikolo mweka sitaate akola omukolo mwena ne musituka ng'atuuka okitegedde ekyo kimumalya ne bw'atalya mmere okitegedde kaakati ate ekyo kyekyonoonya abantu ba wano mu Buganda bayiva eno message gibawe ekyonoonya abantu b'omu Buganda baagala nnyo ebitiibwa mu kifo ky'obuyinza Buganda eno yayonoonekwa kuva mu 6 nye tugenda mu 62 ne baddira Ssekabaka Muteesa ne bamuwa ekitiibwa obuyinza ne babuwa Obote Babeni Kiwanuka babagamba nedda okusinziira ku constitution eno bwe tugitafusa abazungu gye baleese prime minister yagenda nga kuba n'obuyinza than president tusaba Ssaabasajja Kabaka waffe takkiriza Abaganda baatwala Babeni Kiwanuka okuva mu lubiri emmengaawo nga bw'olaba kye badde bakola Kyagulanyi okitegedde ndi Kyagulanyi okuvaayo obuvi agende ku mukutu gwe n'ateekako ekigambo nti bannange twagala okumanya obulamu bwa Kabaka buli mu mbeera ki yalaba Kabaka mu kamwa teri minisita wa Kabaka atavumye mwana oyo okitegedde lwakaposti aka abuuzangaani olaba otya Kabaka mu kamwa ffe tetugere Kabaka mu mujembi obufuzi nga bavumye omwana olwo minisita wa Kabaka ali awo sijja mwogera akasajja kavumye omwana kakati bino ate Abaganda n'ensonga endala gye balina kaliba bino nga bye tubyogera tebaagala Kyagulanyi na biki kani yange bajja kumpalampa atandise okuwalampa abaminisita ba Kabaka nze bwe mba temulina buyinza nja bawalampa because ekimenya Buganda tutwale ng'oluwalo olwa buli kiseera buyinza Buganda mwe mulina omusolo omungi bino bibagambe mwe mulina omusolo gwonna omusolo gwonna ogukola mu Kalamojja Lango Sub-region Ankole Kigezi Kasese wonna uva wano okitegedde mwe mulina Bank of Uganda mwe mulina Parliament State House zombye 2 mwe muzikola ki mwe muzirina buli kimu mwe mukirina mwagala bakubira gundi awo nga mutuuse ku mikolo abantu ne bakuba engalo n'owamulaba ng'atodde bw'ati n'obukooti okitegedde baagala bitiibwa tebaagala buyinza never era mu kwagala ennyo ebitiibwa Buganda mu kwagala ennyo ebitiibwa n'okwagalagala ebintu by'amangu byonna ebintu bya Buganda biweddewo katuyagala bakole ki embuga z'amasaza bwennyini bazeetundidde abo abaana abali emmengo
Nanti nkugamba embuga z'amasaza benyini bazeetondedde ettaka abandi badde bateekateeka obusiisira mu Buganda nga bukubiriza abantu ba Buganda obutejjaako ttaka bwekitegedde omuganda gwe kagogwe ng'olina biliyoni eya ssente ng'oyagala ettaka esseeta mukono omukyoli najja angweno ng'alina biliyoni emu n'emitwalo 10 omuganda aliwo akweno olw'emitwalo 10 okitegedde gwe genda mu regions endala olabe gwe yogenda mu Ankole ogambe bugambi nti nze kamyo kateri yadde akuguza ettaka ly'okuteekamu toilet kale kakati bano bampuuga ebibamenya byebyo nti bali ku musingi omufu mulungi omusingi omufu ogubawo ekitiibwa nga tebalina buyinza because singa walina obuyinza singa gwafuga Kyagulanyi naye olw'okuba tolina buyinza bakutwala nabo kisimufungize n'akafaako obwa kamisona n'ogenda okuwulira bali ku lediyo ekitiibwa era kamisona ekitiibwa era kamisona mwe mwamulonda ku bwa kamisona gwe mutaagala ye yamulonda ku bwa kamisona mwe mumuwaanira okubeera ow'obutiibwa kale tulina ababaka ba paalamenti kati bagenda mu myaka 2 nga bali mu paalamenti mulimu aba opposition tutunulire nnyo aba opposition kubanga emu ku message basinga okutambuza baagala nkyukakyuka obukulembeze bwa Uganda ebimu ku bibasabisa enkyukakyuka bagamba gavumenti eriko tekoze n'abagirimu bonna bano abamaze emyaka 15 2 nga tetunaba kulaba nnyo bye bakoze bagwanira okudda mu paalamenti mu revolution yabwe tebeetagisa ndeese ekintu kino ntunuulidde Honorable Nalukoola wiiki eno ewedde yaguddewo eddwaliro Kawempe tanabakozayo myezi 3 mulimu bu constituency obulina emikisa mulimu bu constituency tanabakoza myezi 3 mu parliament yaguddewo eddwaliro lirimu n'eddagala ku bwereere era nze nja kusaba Honorable Mpuuga agenda akwateko mu ngalo za Nalukoola akole ki just mukwata mu bukwasi bwati akole ki afunemu omukisa Nalukoola aliko omukisa mulimu omuntu akola ebintu ng'abikola naye ng'alinga amanyi kikyagenda okubeera bw'otuuka ku maka ga Kyagulanyi n'okutuuka n'ogeetolola bw'oti olujja naki obwongo bwo bukulowesa nti omwana ono yali akimanyiiko nti olujja luno lulituuza abantu omutwalo n'alulizaavinga oba kitegedde alina Nalukoola eddwaliro teyalitandise ono jjo nga bamadde obubaka bwa paalamenti mbadde manyi lya jjujjo mwezi gumu ne bazimbawo mangu azze akwata obusente bwe obutono ng'azimba era bimu ku ebyo era mbadde ngenda kwebuuza nti sente yazijjeewa buzibwadde busente bwe butono era bimu ku ebyo ebyawaliza NUPM wene kaadi bino byagendanga ku ground okulaba ekiriyo bagenda ku ground basanga ali kuwaaka akola basanga pulaani ayina pulaani nga weeri ne bagamba Nalukoola yawaddeyo sente naawe zimba eddwaliro mu constituency yo weeyo sente okitegeera kaakati mulimu abantu mu parliament right now kino Nalukoola kyakoze kirekawa bano Honorable Seggona bagenda Mpuuga bagenda bakuba Honorable Onowe Kalungu gwe Joseph Sseungo Gonzaga Mpuuga Seggona abo nebo bagamba nti ejjana egenda kuva mu kugaba nusu mitwalo 2 kubana abaana b'okukkubo ejjana ebasuba sekutegedde se Mpuuga olubuto lwene Seggona embuto zaabwe ziringa kigundi kya sino tulaka gwakuba omuseno nyoteekamu gwakoowa koleeta ke bamira baamira beesige okitegedde abo abaana singa be basiiba kukomerewo abeesige ku ssente ze baamubbako okitegedde naye n'okumuwolereza obuwolereza abalooya baagala ssente singa Baseggona be basasula kuba be baamusuula abo abaana be baamusuula Baseggona okitegedde kati baamumira era ekibakubye ennyo Bobi Wine ono Bobi Wine tavaako ssente ate tazirina okitegedde yensonga lwaki olaba nti abavuma Bobi Wine babeera mu bargaining power ajja wano mu kagundi mu kakamera n'atundamu n'avuma Bobi Wine eri mwenaalemu ne bamusindikirayo ak'okulya oba nabo balabira ku Bobi Wine obutagaba ssente baani bano boyogerako anti eza Bobi Wine zina bye zikola okitegedde azimba ekitebe ekyampuuga kiri luddawa mu constituency ye ekitebe kiri wane tuli mu constituency gyamazeemu emyaka 10 n'egi nga bamusasula omusaala okitegedde Bobi Wine sente ze n'azigulyamu bano baki bano
bano babayita bache bannabyabufuzi ba coordinators aba region bonna nabawe emmotoka teriyo coordinator wa region mu bibiina byabufuzi alina mmotoka mu Uganda yonna okuleka nga wene yopi kati mu constituency Mpuuga gyakulembera yadde chairman w'eggombolla owa NUP Mpuuga gyamazemu emyaka 10 talina yadde akagaali k'abalema okitegedde kaakati bano olwaleero mu revolution bannansi gye beetaaga bano tebakyalina mugaso because ebyokulwanyisa Museveni babiroota buloosi kati abikirotanga kiroto kya ntiisa n'akeera n'anaba n'amazzi agookya kale okitegedde maze emyaka 15 mu parliament ndwanyisa Museveni abo mubajjeeyo baveeyo tebalina mulamwa gwolwanyisa twogera kuba okuvaayo Betty Nambooze ate nze kankubuulire nagana amagezi njagala gawa Kyagulanyi yandibadde ateekateeka amagye amapya bano abakuliridde n'agenda nga abajja 26 Kyagulanyi ng'oyagala okwewonya emirerembe egibaddewo mu kisanja kino n'okukulabisa okubaddewo bw'oba ogaba kaadi bano abasajja banava mu DP block banava mu UFDC banava mu UPC tewandibawadde kaadi zo because abaana leeta abaana abapyanga n'amaanyi okyagalina atajjayo bapya mu bibiina ebirala ayongera kuleeta ate munnaye bw'aba avuddemu NRM najja mu NUP oyo amuwe kaadi ndaba bavudde mu FDC because abavudde mu NRM bano bagundi ow'emukono Muyanja Ssenyonga ate mwana tubawulize nnyo wa Bobi Wine because tebakyalina wakudda sibatume omukyala yazaalako abaana basatu bw'omuwasa tanoba okitegedde aba ensi ekomye awummulidde awo bawasa naye ono atazaalangako buli wakwata ku lubuto lwe bw'ati akyagyewulira okitegedde oyo abajja kutawaanya n'ebbeere likyayimiridde bwe liti oyo bamukubako oyo bamukuba oluyi kati bano bamuyanga bakubwa abo bo bamuyanga ne bwokuba tavaawo bamuyanja Ssenyonga ye bw'omukuba adda mu kasonda taata onkubidde kale tujja byogerako edda naye agenda mu kasonda nga wakola ki tikankubye nno bwajjula emmere okitegedde kati bano myaka 15 myaka 2 Kyagulanyi ng'oyagala nkiddamu Kyagulanyi nga yagala 2026 ebiri successful wakiri ne bwanasigaza babakaaga nga kurim nga bawulira command olw'ekibiina kino aba n'amaanyi because bano abaana bano basemba Mpuuga bano bafudde Kyagulanyi bize bukyanga akalulu kaggwa bakukutira eno abeera akwata Mpuuga ne bamugamba ne Sseggona agenda nadda n'abakooli abeera abakooli ne bamugamba kati ate kiri ewagundi nadda n'abakoono ali wali busajja otateredde ate ali ku bisajja ebikulu byabaka biveeko ne kaadi wandizi bimye tusiibule abatulaba abo bagende badesigninga ebyabwe babeera nga bagezi kuba badesayina balungi okitegedde naye bonna ddamu n'obawa kaadi toŋŋambanga magezi ki g'owa President Museveni mu kalulu akajja nga pulezidenti waffe ow'ekitiibwa jjajja naye Museveni walabye ka vidiyo nkayina wano ng'akola ki yagenze yabadde atambula eyo empigi n'asanga omukyala alima ng'abantu balima kati nga pulezidenti bano bamubalidde eddiiro ti bye tugendako bya gulawundi bye tusanga abantu abataano abasatu vaako okole ki yimirire babuuzeeko yasanze omukyala ono kale kakali wala naye katwendinze nnyo ku social media bwe yamusanze yakoze atya akati bwe yamusanze Museveni abagamba mugyebaleko omukyala yasigadde alima naye gwe omanyi omukyala oli bidi gye yayolesezza nga bakoze kakole kabadde kalamu bakagasse bugassi kabadde kalamu keeko kennyini okitedde kale tetukalaga abatulaba kale tetukalaga by the way ono omukyala singa amadde nnyina essimu ye wamwagadde n'okamala omukyala singa amadde nnyina essimu ye mbadde nga muwe emitwalo 10 mbadde nga muwe emitwalo 10 keekano kennyini nga ndaba asanyuse olaba noona ali mu kadisikaasingako okalaba kaakati omanyi omuntu okuba nga pulezidenti azze akubuuzaako naye nga g'okanda ku saala wabisubi byo katulabe omulaba omulaba labayo omulaba ali mu kumuyita wuuyo nga owaye ennyabo
paka omukyala kyavudde yabadde amubuuza kkubo oba nti lino lituuka yababuuziza akaawo ndaba nsongasonga bwati era president yagenze ne wajjayo omukalukalu atajja busera omusabirizi era omusabirizi yavuddewo n'akabaasa bano abakyala abambazi b'oggomesi mu byalo batufuukidde ekizibu ye ono omwambazi w'oggomesi buli walaba munnabyabufuzi bwati bwe ng'amanya ak'okulya kazze ng'enagula omwengo omuganda era omusabirizi bwe yazze ye n'afukamira tulabirawa tukwagala nnyo pulezidenti yagera olima n'ateeka nga owaayi kati kamuwulirize okitegedde era omusabirizi pulezidenti yanyiize ebbaasa ekituufu yabadde ya mukyalo ono olw'okuba pulezidenti gwe yazze alaba ng'akozesa emikono gye nagamba bambi okitegeera oli evudde mu bitooka emisinde asalirira mu ggomesi eriko n'ekiwuzi yavudde mu bitooka emisinde najja okitegedde kuba yategedde nti diiru ekoze eki diiru ebaluse naye nga pulezidenti emu ye yabadde nti omukyalo ono akozesa amaanyi amangi bwe gati ku musana guno omulengera alina mu kakondo mu nnimiro asono anti omukalukalu w'oku kyalo yavudde mu nnyumba ewaka naye okuvako mangu w'akazigo n'adduka kale era agenza ovaawo ssebo ng'afunye akabaasa kati abaana ku social media nga bagamba ebbaasa eyo ebadde ya mukyalo ono naye omukyala yabadde alina ekifaananyi kyalaga totufuddeeko kati otweyogerezaako olwaleero tukole tutya nasigala ng'akola ki ate oyo omukyala bayithayo mu nyambe batikitooka munoonyeza omukyalo ono omwagaza ki ngenda muwa ssente emitwalo 10 because yalaze pulezidenti nti bino ebintu ebyokusiriwalizanga abantu mu bubaasa abantu basobola okwekozesa emikono gyabwe kale